wali nze mirundi ena nga mwagala okunkuba bwe musindika abantu banteeke ku ttaka abantu ne babagamba nedda muve ku baana abantu babigaana tegeera leka nkole omulimo gwange ndeka nnoonye ekikumi abantu babigaana abantu si basiru mugenda kirabako ku luno nti abantu babigaana ettima okusiga obukyayi mujja kiraba ku luno nze nkubulira nze nabagamba sigenda kulonda naye mugenda kirozaako mukakase ettima obukyayi n'okusiga enge lwe mugenda okukakasa kubanga ddembe lyange obutalonda si musango yes omuntu gwe ngenda okulonda agu chairman wero si one awandiika ebbaluwa nga ogenda okufuna passport omuntu ne muyiganya ne mumumalako emirembe otegeera wandyesabidde nnyo kuba tomanyi biddako tomanyi bitambula gwe kadamu oli awo mwannyina tomanyi bitambula tokimanyi nti lunnabe gwojjonkera naye ekikumi akinoonyanga ggwe nga talina na mugabo gwafuna otegeera afuna omugabo gwe gumu nga ggwe oleseewo abafuna omugabo oli ku lunnabe nze gwovuma ntwala ki lwe ngenza okukola akasente otegeera ajja ati namyala mpita nnyimbe olidde sente nga ngenze kuyimba misana ttuku nempeereza nenvaayo otegeera nkoze musango ki ogenda okwekolera gwe wakola edduuka njagala okeera oliteekeko akapande nti abaddipi temujja nguza baddipi bokka Mr. Energy nsaba amagezi gajje mu mutwe nze saagala njagale gwe sinnasanyusa ebbanga lyembadde ku nsi kitegeeza siri kusanyusa naye yenkola y'ebyana n'abaana ate nakirozaako otegeera nze nakirozaako nakera ku makya nentegeka ekivulu kyange n'ekitembeeta n'ekiguza abantu bange okutali opposition okutali ba mu gavumenti abantu bange ab'emyoyo emirungi ne bagula tikiti otegeera ab'enyalemu ne bagula ab'opposition ab'emyoyo emirungi ne bagula ne bagala lunnabe wali ofudde obonyebonye nnyo tugenda kujja tukuwagire nendowooza nti nyina y'abange ne benzize nnyimbira ab'opposition omu yansuubiza tebo nankeza ku woofiisi ye najjako essimu tiyagigula tebo yali yammeka miliyoni 2 abaana b'emyoyo emirungi bannyinaze bakadaama abatatulinaako tabu ne bampayo emitwalo 23 otegeera kwegamba n'obeesibako ebyobufuzi by'e Uganda abantu babikayanira nga bakayanira omukazi omukyotala ku kyalo okitegeera tubaagadde temutuwagala otegeera mulina ebyana n'ebyana otegeera mulina ebyana n'abaana otegeera MP yanyimbisa opposition ennaku 2 bwe yamala n'akwata akabaasa kalimu emitwalo 15 mbu olw'okuba akatadde mu bbaasa kuliko Uganda Parliament ne mugamba mpooti emitwalo 15 gwe nezimusuulira ku tebo motoka yange ngeyatise bampa ndi mumukubira campaign otegeera munaaba mutya otegeera nzize nekoledde misana ttuku nyimbidde abantu hajati ampaddeyo kasente bupulojekiti bwange bwesibye hajati namyalo abaana bange njagala badde ku masomero njiye obusente kuba gwe mulimo gwange ate gwe ngamba tokola simanyi twakulabirawo bali balabira ku bikolwa byabwe oyagala ndiyeewa gwe mpa omulimo gamba MP weewa mu opposition nti liri pazo lunnabe n'amaanyi gamukendera gamuggwa abaana be 2 Namata ne Faridi tubadde tusaba ffe ng'abalonzi ba constituency yo obaweerere ku Green Academy omponye ekizibu ky'abaana amafuta g'emmotoka tegajja kunnema ebyokuyimba oba ompalanira byakuyimba kambireke ngende envuga airport taxi ate oba bye bikunkyayisa walema okutegeera nti mulimo gwange nange wennoonyeza 10 kangende envuga airport taxi gamba MP wanti ampeererere y'abaana bange
otegeera omugambe ffe ng'abalonzi ba constituency abaana ba Aruna be yabadde ku TikTok live bamuweererere otegeera temutuwa mirimo nakubuuziza Muwanga Kivumbi jo yabadde Butambala yampisa okugenda okuyimba neŋŋaana otegeera bampadde akasente ngende nkole ate gwe ŋŋaana okukola naye kirungi abantu bababuuka abantu babuuse ku luno ogenda kakasa ogenda kuwulira omwoto guli wana Kampala nawaaka mwe mwabitandika ebyobufuzi ne mubifuula ebintu ebiringa ebyokayanira omukazi ku kyalo eyakasuna ebbeera omukyotala otegeera kwegamba bo ne bakusalirawo ne bakutegeerera Muwanga Kivumbi yabadde Butambala mwampiseeko okuyimba neŋŋaana yampaddeko omulimo neŋŋaana ku mipiira gyammwe egya constituency temutuyita mwaba opposition temutuyita nze omubaka omuwa opposition atera okumpa obulimo Abudala Kiwanuka mulima mayuuni ye musajja wange era bwampita obudde mbukwata ne Namyalo Hajati ampadde omulimo zigenza okuwera ssaawa 7 nga natuusedde e Mubende nenkola obuweereza bwange otegeera nenkola obuweereza bwange nembumaliriza nenva ku siteegi gwe musango gwenkoze gwe ne bwona nvuma ebyokuyimba nja kutuuka biggweewo kuba kyoyagala ennyo buli lunaku kyosabirira nkeere nga nfudde kyekikuwa essanyu nze nayimba kufuna ssanyu gwondabya nnaku nja kubireka mbiveemu nvuga airport taxi nja kubireka mbiveemu ngende gye neegulira ettaka eyo mu Kagadi mbeere eyo si buli ali mu Uganda si buli agagawadde n'ebyokuyimba byotufunira bifuna katono nnyo kumanyika ne mulowooza nti tulina ssente kumanyika mu kuyimba mulimu kumanyika mu Uganda okuyimba nothing ompalanira bwereere onzijonkerera bwereere otegeera temuli just linnya n'ebintu byange bye neekoledde sibijje mu kuyimba mikwano gyange na kuyiiya kwange otegeera mikwano gyange na kuyiiya kwange nze sina na sente zeefunye embidongo byompalanira byompulirira obubi otegeera Kenzo bwe yali anjigiriza okuyimpa yandagirira bulagirizi bwe byanyumira nange kwe gufuula omulimo nze ate asoma nandikoze eki otegeera nagezaako okusiika chapati ne bigaana nengezaako okubajja ne bigaana boda nenzivuga ne bigaana otegeera nenkuba ekijja olunaku lumu nanyini takisi abasaabaze nga buli gwetunuulira ŋŋamba nakusasudde bangoba ku lunaku lusooka odi Kampala Kawempe ne bigaana namaliriza omukisa ngufunidde mu kuyimba nengufuula omulimo gwange kati ate otandise kunjigganya omulimo gwange otandise kunjigganya gwompiseko ewa okuyimba neŋŋaana bwe mutegeka ebivulu byammwe simanyi Christmas Cup temutuyita kubanga mwateekawo mandeeti yammwe n'abayimbi abayimba ku bintu byammwe bali mu ofiisi zammwe papula teeka lyayita nti buli muntu buli mubaka buli kansala buli chairman lwanaabanga alina omupiira mu constituency oba ku kyalo ono nono era bw'otunuulira abayimbi tebasukka 3 oba 4 be babeerawo abasigadde tebakola ki wanje abasigadde tebayimba kakati gwe tutuwadde mulimo olesa abatuwa emirimu otujjonkera Hajati Namyalo webale kundowoozaako ate Hajati Namyalo nja kuyimbira yo wamajja ekiriwo Hajati Namyalo nja kukolera ndi musajja mukozi nkwata obudde ntuukira mbudde mpe emirimu abaddipi mumpe emirimu jema mumpe emirimu Conservative Party mumpe emirimu mwenna mumpe emirimu nja kukola bakama bange nkwata obudde nja kukola ate n'abantu babikoowa ebyo ebintu byammwe eyo embeera gye mwali mutadde ku bantu muntu takola oyagala ndyewa gwe naawe bagobe ku mulimo w'okolera
genda we wateeka edduuka lye eritunda amata gakaalo kalungi, genda we wateeka edduuka lye erya botiiki, genda we wateeka kubaffe abaana b'abavu twemanya emirimu gye tukola. Abasinga tuli mu ngoye, abasinga tuli mbutakataka bu property agent. Genda ku ttaka lyo lyosala ogambe nti nze nguza ba DP bokka. Kale bwe mbanga temukikola kagenderere, otegeera, bwe mubanga temukikola kagenderere, gwe genda ku butaka bw'ogenda osalaasala eyo mu bu property services ogambe nti nze nguza ba FDC bokka. Genda ku kaduuka ko ke wakola akatunda ebyokunywa oba ka botiki ko, teekako ekipande ekinene ogambe nze nguza ba Jema bokka. Teekawo, otegeera, teekawo. Gwe mwannyinaze Kadaama, nze ekiŋŋumya mwenna bwe muveeyo mutu emikwano gyaffe gitukubira era najja n'akubuuza lunaba enkomyewo mpulira ekyeyo nkikoye saagala kuddayo naye ntandike bizinesi ki? Abasinga bizinesi ze mutera okutandika gaba maduuka kuba bwe busente obubeerawo, gaba maduuka eba botiiki. Kakati njagala ng'ovuddeeyo gy'oli ng'onvuzi gyonkera olw'okuba olina obusungu nze bwe simanyi gye bwava, oteekewo ku dduuka lyo botiiki ng'omaze ogikola nti nze nguza wa DP yekka, owa Jema tojja. Muleke tukole, embeera yafuuka nzibu, ebituluma tubimanyi, ebitusoomooza tubimanyi, buli kimu tukimanyi, by'oyitamu byempitamu. Naye ate bwe siikole kubanga olina emisango gwe gy'otegese okunkwata nkimanyi, era buli lunaku oluyimba luba lukyavuga nga n'abantu balwagala ng'ova n'e Kampala n'olusanga okuva e Kampala mpaka Mubende ng'owulira bakuba enkudi. Bombo Kirati n'avaayo n'akola komenti nagawagwa nogana naye omuntu aŋŋamba nagwanjiganya oluyimba lwange luvuga okuva e Kampala mpaka Mubende lwempulira kubanga gweoyagala kubeera ng'onjigganya onzikakkanya ommalamu amaanyi. Nkimanyi ebbanga lyonna nwanagana naawe bulwanyi, nwanagana naawe mukwano gwange, nwana naawe walema okunjagala. Simanyi kye nakukola, simanyi kye ŋŋenda kukola kusanyusa, simanyi kye ŋŋenda kukola kusanyusa. Ngezezzaako biganye, kutegera mukwano gwange, ngezezzaako, sirina tabbu. Tompulirangako nti nakutoono, tompulirangako nti neekise mu kkubo lye ery'okufuna. Mukwano gwange by'olaba nkola ku TikTok obusawundi obukunyumira byonna mbikola kusanyusa. Kibi nnyo okulira mu famire enjavu ne weerabira gy'ovudde nga Katonda akufujjizzaako eddusu. Katonda buli omu amuwa chansi ziba 3 mu bulamu bw'ensi. Naye bw'otemukozesa chansi ezo, Katonda tomwevumanga. Liri pazo nga twakwagala, liri pazo twakubererawo okwo mu kaseera kali. Jjukiranga ova e Masaka ng'okyalina n'obuwuka obukuva mu kabiina. Liri pazo lwaki temujjukira gye muvudde? Liri pazo nnyoko munaku, muli banaku, ozaliddwa mu famire ennaku. Kakyogala buno obudde olwala gavumenti ya Museveni nti neekola birungi. Liri pazo tolwananga n'abantu. Kusaba bakuwa emesegi eno n'onoogiraba omuntu omu. Tolwana n'abantu balina bulumi ku nsi yaabwe. Lwaki otunuulira akatole k'omugaati n'oleka ekitole ekinene nnyo nnyo nnyo? Kati gwe Liri pazo buno obudde olwala n'ekibiina kya Nuupu. Ate Lumasi Sekka yabyogera ne tumuvuma ne tumusabye nga tukulwanirira. Ndojala lekayo obuzikazika bwa simpase, wowe bannwana banyijonkera. Oyina engeri gye weekabyakabya obuziga. Simanyi abawagizi bange mwe musalawo, abantu bange mwe musalawo. Obadde ogenda oyo omukazi omuyimbira wati weebuuzizzaako bw'ogamba mbu nno ffe tusalawo. Liri pazo nkwegayiridde muganda wange, ddya kasenteko. Tebakubanko muntu asirise, era tebanenyanko muntu asirise teyejjusa. Ngenda kuwa example, ali emisikini buno obudde aliwa. Bwabita omutujju kyaliwo buno obudde aliwa wuyo muyite gayiwa bwevu. Osegeera.
Ronald Mayinja baliwa abayimbi bona batunuulira Ragadi yakoze ekivulu kyamusaze negwo oli ku masika g'abantu gozanyiramu gosinikiramu amanyo gobayatiramu gotumanyiriramu mbumunyi jonkera mundeke simanyi sade simanyi biki biri pazo fe tulina obulumi bwa ggwanga baganda baffe bali mu makomera babasiba lwakulwanirira ddembe lyabwe buno obukofira buno bora butukubisa amasasi ne batutta lwakulwanirira nsi yaffe nego bena tobiraba kyogamba werabidde Masaka gye wava werabidde Kanoni gye wava werabidde mu kyalo gye wava olwokuba tusseko mu Kampala empewo y'e Kampala neekufuuwako nofuna ku musana gwokya ku matyanga gwokya bulungi nga gwokya bulungi tegwokya nga gwe Masaka kasebo olaba oli bulungi ngolaba ebizibu byaweddeyo okuwagira NRM nkuddirira mu Katonda akuwa chansi 3 liri pazo asise teyejjusa tulutankuula ffe tulumba muntu atatulumbye n'omuntu naye naagala okulumba mukulembeze waffe Kyagulanyi Robert Ssentamu Katonda gwe yatuwa tumukwata nkalira tumukwata nga giraasi kati oba tokimanyi bwegenda mu NRM zo owagire ba Museveni owagire bimuwoozi bino ebitamiivu ffe si bye tuliko ffe tuli kulwanirira nkyukakyuka twagala ddembe lyaffe bannayuganda kyovula wajja ne Dubai ekivulu ne kikusala ebimba byoyimba simanyi nkudi gosobola biyimbira nnyoko nyoko n'azina gosobola bitiramu maama wo nga muli mu ddiro muli mu famire mu kika mutudde enkudi nyoko ne famire neesanyuka jukiramu ng'olina obutututu kabina ggwe ng'okyavaamu n'ebiwuka mu kabina okyalina bino ebiwuka ebisokoola mu kabina ggwe kati byavuddemu ggwe yiri pazo ggwe bantu mmwe mujjukire gye muvudde okubeera n'omulangira tekikufuula mulangira okusula emuyenga tekikufuula nti nno olwokuba nti nno mikwano gy'olinayo abasula emuyenga tekikufuula nti naawe obeera muyenga tuzze tuli bakkakkamu tulumbe yingirira mu nkyukakyuka tetwagala ddembe lyaffe liri pazo tulina kye tutya okuba kufiirira ggwanga lyaffe kufuna ddembe lyaffe buli muntu yena yenna yeekyuka mu nkyukakyuka tujja kufa naye lyakasenteko omuwi w'omusolo ffe tusindika miliyoni emu ne bakutema emitwalo 2 okitegedde g'olyawo ozirinze bulinzi genda okole jangu okuba ekyo jangu osiimuule jangu oyesetto genda mu Bwarabu okuba embalaasi amannyo osenye embalaasi amannyo kusinga okuddaawo temutusimaasima liri pazo tukyali bakkakkamu nekendezo live nnyingi live z'okulaakola nnyingi naye tovaayo n'okaaba obusiga kuba ne maama wo aliyo ne sikini maama we buno obudde atamanya ekibiina kya NRM nakigube nawanatta maama we tetukyamuwa chansi ndala tolina liri pazo oluyimba osobola oyimba okusinga Kenzo osobola okuyimba okusinga Mayinja olinga ebisesemi eby'embizzi nze haya magic Murana Patrick abakumanya bunene bwa mulimu gavumenti eno bwe yamuwa nti simanya ajjeko Robert Kyagulanyi numbers eyo diru teyaligiridde olunaku lwe yakkiriza lwe yakola ensobi alien skin yagenda n'alowooza nti Ragadi Bebe Cool Chameleone Eddie Kenzo Waiki Benda Gravity omutujju simanyanga bano ba Bedi Bwanika Sewu ba anyono Bwana Masaya Simpuuga bamabikke n'abalala bonna yalowooza nti basiru yalowooza nti yasobola okulya omanyi waliwo diru gye baleeta n'ogamba abo babadde bafala musajja wattu omukanisi w'obugaali ebutambala kabaka mu kufikisinga fuluweero yali alowooza bali baali bafala naye laba omulimu gwe baamuwa oli bwakuwanga omulimu ogw'okuggyako Robert Kyagulanyi Ssentamu numbers mbw asigale nga tewali bamukkiririzaamu I can advise you tell that person akutume Nairobi ku bigere okomewo akwesonyiwe kuba tosobola tolisobola tokirowoozangako ate tokigeza buuza buno obusajja bwammwe buno bu propagandist buno bu Akina Lwomushana waliwo bano NRM erina obusajja sajja obwo obutanaaba maaso obwo ayina Lwomushana ayina Muhammad Nsereko
bano bafuuka ba MP ba TikTok ayina obuvubuka obujja obwepalawuda obujja ne bukola bulive tubasuubira kubanga bateesa mu parliament obasanga ne bakadama be Omani bawa magezi omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo yagwamu amaanyi n'omubuuza Akina Franka Gashumba alien skin funa olunaku otuleko ne Gashumba omubuuze Gashumba amaanyi ge yalina mwabatamanyi Franka Gashumba was the guy omanyize bino mbibabuulira nga aludde wano some of us tuli product za Albert Cook we've seen we are tested and trusted osegedde ebintu tubirabye nga bijja Gashumba oyo yayogeranga radio zonna ne tuzitega ebiseera ebyo twalina zimapeesa ne tuzisangako tuwulirize Gashumba byayogera naye okuva retwakizuula nti kati ennaku zino komandi eva mu lubuto kati bali for God and my stomach ensi nebavaamu kati balaba Kyagulanyi waali be balina okubeerawo oli n'omusanga n'osanga omufungula ndiganga gamba omanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu amaanyi gaamugwa omanyi kiri kyali kisinde n'omugamba gwe olwala omusujja ng'oggyeko mukazi wo n'abaana bo ani omulala ategeera nti olwadde omanyinze eyo ye minzaani yokka gye nsinga obbawa who are you ani akumanyi ng'oggyeko mu Uganda ne Uganda nkuwadde ennene ng'oggyeko mukazi wo n'abaana bo ani akumanyi Robert Kyagulanyi Ssentamu is the guy asobola okugamba mpulira seewulira bulungi ensi yonna n'egamba omusajja yabadde ki nga mwe muli Russia, America, Bungereza, Canada, Saudi Arabia n'obusi obuliranyeewo bwonna kati gwe olinga mbwa bakuziika ku jirikiti mbu nawe weepima musajja bakuwadde contract ogende ku kitebe ky'omusajja okisiige birangi atodde n'obalaate mbonzija emisana gwe palaso yakulumba misana muntu ogu yakulumba misana n'olinya siiringi gwe weerege mu foot soldier. My last message eri Patrick Mulwana ezimu ku nsobi z'otakolanga read my lips bw'oba osobola kasalemu okawe Mulwana Patrick alien skin tolaba nti oli amayirungi Katonda takuvangamu n'osindika abaana b'abanno bano simanya ba Scorpion Shaba simanyanga ba Faza Kerementi simanya bano ba Mudogo n'obasindika ng'omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina wali mukuwa ayina ali mu kwogera n'abantu oba press conference oba abawa mu bifa mu ggwanga oba nga ali mu kuwa speech ompulira tosindikangayo abaana b'abendi bagenda kubasanga obuwunga ate bijja kuggwa toyina walala ojja kuddamu kiwulira nsobola kikuddiramu oba towulidde bulungi one of the mistakes z'otakolanga osobola okuvuma osobola omuwemula osobola omukola buli kimu naye nga bwe bagamba nti bw'oba onoonya passport ekutwala mu ggulu geranga ebimotoka bya Bank of Uganda bijja ebyo ebya green ebinene oyimirire mu kkubo gw'ojaba ofunye passport ekutwala ewo omiitinga omutonzi wo engeri endala sijja kugigamba kuba ajja kwewaana waliwo omuntu omu gw'oba olaba ng'ajja weefuula akasuka ejjinja ojja kusisinkana omutonzi wo ne bajjajjaabo engeri ey'okusatu mwe simanya bafango ni biki abalima amayirungi abakayiga okwambala bokisa temumanyi na kunaaba muyina envunza mbigere muyina oluwumu njagala ogere nga Robert Kyagulanyi Ssentamu ayina speech jawa ayina waali nga kabineti yonna etudde ojje ntino ze kukyankalanya bagenda kubasanga obuwunga nga bw'olaba kasooli bwe bamusonseka mu kyuma ne budde obuwunga kye bajja okukola abaana bo so please don't you ever tokirowoozanga nako Ssentamu okusirika taba musiro ate tewali kipya kyogenda kukola nga takirabangako nga takikolangako bw'obeera owakana buuza Moses Sali ekyamutuukako mu kigunda omwaka ekigunda kya Simba omwaka nyinza oba ngwerabidde patro ye yamujja ku stage kati ekyo gwe tokikolanga nako so please layiro like an envelope sigala mu kulya mayirungi
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde tumusomereddwa, tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Neetaase ennamba yange yeeno eri 0701763711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.